kunze just nga yoganya nti badde nga nkalaba akawala ako she's a good girl on TikTok so nenda bako ne lifestyle yako ne mama wako nga bondi njirabyeko nekubyemu akafaananyi and the mom was young. Oh my God. Because I think she was in her 45 or 47 tanayingira ataano nabadde ku seti be nalabadde nabo ne mbagamba omwana ono simumanyi personally naye okufiirwa mama w'ekinnumye ng'azaafi negwe mbabeka kino kimu needs everybody's company nakayambi chaka kubya bambi kirungi boyfriend yabaddewo mubeera yonna nga wali ekya boyfriend okubeerawo kama igogende wala babadde bamumanyi taata tamumanyi taata tabadde ngyozo kusinziira ku byembadde ndaba buvulo Edwin mama nze mbadde simulyanga ko bulamu bwange Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. Ebi lero dduka nenga muli smart lero twambadde suuti zabuvunaanyizibwa tugenda kuteeseza ggwanga oleta kamera zaabwe tunaabeerangamu ekyo kyokka ensi erina obbaako ebintu ebikolaki naye ngaoli bulungi leka microphone akantu ka weekend ojja kukakola naye nga mu mbeera efaanaganako bw'etyo ka weekend kabadde njagala gundi emu njagala gundi eno omanyi mbadde sirabangako nalabye gundi yono omwana yani omwana Katonda atonda okufa bannaye kanakola Millionaire's Girlfriend nze nadde sikategedde munnange nno nkubuulire nadde sikategedde naye kati ebintu bino byafuuse kati byakiwamba kati wano oba bwambiddwa akantu kano n'ebintu byafuuse byakiwamba iya akyemukola si kirungi nalabye gundi eyo ng'azirika wadda yazirika waddawo besides that olwabadde nze okubiraba
katono nkabi omuwala simumanyi tomumanyi nedda ye girlfriend wa like gundi simumanyi personally ng'omuntu yes nembadde nga mulaba ku TikTok nga mufollowinga buli kimu kyakola like si buli kimu but ebize mu FYP obitegera FYP kaliwa tomanyi nti ku TikTok waliwo ka FYP ne bijja kanakajja random for you page lwaki okakalubya Shadia no tojja wano kundabisa kati luli mwagenda kuleeta DP abantu ne bakatugamba nakalaba mu comment section tukayiga mwebale munnange mwayongera okusomesa eggwanga osooka mulamu FYP nenga bujo nkalaba bambi akawala ako mbadde nga nzi nkalaba nasooka kalabira mu ex wako Edrin something like that Edrin ye mupya kale nze nsooka okukalabira nze I've been following that girl nze nsooka kulaba Edrin Paraga yagalako ono mwana ali eno Sebunyaala yabadde yagambye agenda n'okuzika yabadde kawo nga baana bamuvumo Ariana kakati ndowooza bwe baawukana kwe kufuna ono miliyoni ya girlfriend kati bwamufuna nandifunye engatto ndabisizza oli wansi tebalaga wansi anti kati ondaba oti n'oli mumpi by the naturally ndi kusayiza entuufu ey'omukyala yeeyo ndi height 5.6 afana eno omukazi no gwe mwenkana naye ndo tanyuma height emala ku mukyala wandi omukazi anyuma kano egundi ako nga nange mankulaba nkola nti bakaita ka come to daddy no jabot you come kati badde nkunyumiza tukakoze mbulungi gundi nesonyiwa daddy aliwa you daddy no Shadia time esokutuka nganze musajja aliwo nze nkubuulira abasajja bakufa gwera onganze ndiwo katubalinde bagwe so kati bino byoli mukukola wesimira time etuuke nganze iwo nga nange nebala teze neraga njatuka nga nina kugula bugusi kwegayirire kwanza saa kunyumiza kwanza amakazi bonna abanerage katona abalakera kwa cyanga nze ndiwo obakola otya anga tubera mu nsinga tuli mu feka nga tugenda tulinga ku kizinga nemmanya kati ku nsinze ndiwo nenkera ku cyanga werere no tambula noyisa nenkuyitako bwe aleze ku mashamba bulala nenkuyitako bwentu n'osooka ofa amabbabanyi sekatulabengalo batukazo bapimira ku ngalo bituufu naye ebintu ebyo tulira zo nnene nyimpi kakati tugenda ku miyonga mbadde nkyakunyumiza mbadde nkyakunyumiza ku desire engalo enyimpi kaka si kalungi omwana akasalira omanyi waliwo ekintu kimu akafaananyi kokogambye ng'ogenda tambula ng'oli bwere waliwo omuntu kyakwogera kakyanga ekintu omukazi n'abayo n'agamba saimo tomalaako onoonya engeri gye wejjako ekifo ekyo nogamba bane neesula emujjiro mengende ku City Square okola otyo buli omu omulage egedangira awo ati si bagambe nti baali bamuwaayiriza naye ebyembi omanyi buli muzannyi abayo n'olunaku olubi kati John Mosala yabadde n'olunaku olubi mu mupiira yaze ne penalty yagikubye wabweru sibe kyabadde yagikubye waggulu naye nga muzannyi muki mulungi kati era oyinza okwagala okujja okulagako era n'ofuna bad day sekendi zeezo ngolinga nko ate mune bukitanya okubeerawo ku baami ng'omuwala obadde oludde ng'omwagala ng'omwesunga eyo gikunyumiza lulala mpanvu mukko mpanvu yeetaga obudde kulikayo kibi nnyo okwesunga wenyonyola otya kati akwanyonyola nti kati ali musana waliwo ekigambo ekiyunivaso si bwentera okubeera ku musana naddala ku musana bwe guti si bwentera okubeera naye nze wemba musajja sinnyonnyolako n'omugamba kyenkola n'ogenda n'omugamba nakwesunze but next time better kati wajja next time neera nekigaana alwakwana the good thing ekibeera kyo kisoboka abo baba bakuloga nedda ng'oli ku musuuli naturally ku muntu gwewangadde naye naye ng'okyo omuwala okyamuyinamu fiya jjukira nanti lwe wagende lwasooka second ekiggwa kati ku luno zero gamba leero kamukakasa haino ojja n'ekyo okakanangira ofe irinze lwaba kiri ekisooka mu mulundi ogusooka abakazi babeera mu kuyamba kati sometimes she doesn't feel abeera wakati oba making a mistake omuntu akuyamba no performinga bubi you let her down bane nakwogerera ayinza n'obutakwogerera naye yejjusa emirundi nga kanana hanadde enfaaso omanyi baŋŋamba abasajja tewali kintu kikyasinze kuluma nakwana wetwasimbye no tositoleke awo gwalesa eboozi by'ekisiru musajja nakwana bwamala okukwana nokkiriza nemuvaayo nojjako amasimu kiruma ano omusajja asobola olowooza ebigambo n'ogamba oba bannaye obadde onyumiza mbadde kyakunyumiza story ya desire munange nakalabye simanyi lwaki naye nakikubyemu akafaananyi nga kituuse kunze
just now going to badde nga nkalaba akawala ako she's a good girl on TikTok so nenda bako ne lifestyle yako ne mama wako nga bondi njirabyeko nekubyemu akafaananyi and the mom was young because I think she was in her 45 or 47 tanayingira ataano nabadde ku seti byenna nabadde nabo ne mbagamba omwana ono simumanyi personally naye okufiirwa mama w'ekinnumye nga nzaafiiri negwe mbabeka ekintu kimu Katonda nze nsobola okubeera ku makya ne mugamba Mukama Katonda why is my family dibweti Mukama Katonda kizifunye sente naye kyandikira Mukama Katonda okukumira omuzadde n'obeera ng'omulaba nze my mom is making myaka 62 guno omwezi negwe nze natulidde omwana oyo nenkuba mu flashback nze nalabako mama wange emirundi ng'egyo ng'ayinza obutadda okusooka nali muto ddala nno like nga 96 awo nga ndi muto mwaka agagumu mwaka gumu nali myaka bajja wakana naye nali muto wakikakasa nti nali muto asooka yalwala ne bamutwali wa jjajja kati bamutwali wa jjajja ndowooza jjajja alaba obulwadde nga bunyiinyiitidde agamba tumutwale mu ddwaliro ne bamutwala erufuka abakulidde n'amasomo gimanyi kati batuuka erufuka ndoza bamuwa buno obujje ne bamuteekako eccupa ne bagamba muddeeyo kati nze ng'omwana namulaba nga bamutwala we bukya ku makya ne ngenda mu kisenge ne mmusangayo wayitawo 1 week bulwadde bugaana bamutwala emulago ng'omwana omuto era nkeera ku makya the next day nga mutudde mulago ntuuka mu nnumba nga taliimu mu kisenge nga takola ki wataliimu ne paka kati kikyannuma ne ngamba nti kati ku myaka egyo singa yafa nantegedde nti yafa muna eri abantu abamu nga omuzadde afa n'otamanya nakumanya nze nali nyako ne segenda nga maama wo okufa kwe teyamanya nenga yaliwo nga mulamu nengamba era abantu kulya muceere bantu kola biki nga naye anyumirwa ng'omwana nenga tamanyi what is happening ne kakati ate ono challenge gyalina nti mu kaseera maama w'osingira ddala omwetaaga nawulidde taata ng'ayogeranga omanyi kyamazima basajja abasinga we are not too much mu baana tulwana nnyo abaana baffe baire mu bulamu obulungi bakulire waka walungi basome kati mu process eyo olumu kitwawula n'abaana kubanga emirimu gyaffe abaddugavu tegiri mu straight line gyetaaga nnyo obudde bwaffe tukola nnyo tufuna kitono so maama n'abanga yali mu bulamu bwe kati ali mu relationship so okusomoza kujja mu bulamu nga tokuyinaako kontra Mukama ageze neye mu kwana kyakakubye obudde ndaba bazirika bwadda wazirika bwaddawo Mungu amugumye kyayitamu sikifunangako naye nsobola okiteebereza ekyo kakati no bw'okiraba ekisooka era nsaba Mukama awangaze maama wange bannange kati gwe nno yo past that omala time bw'otuuka ogamba nti maama wange ekyamwagala njagala alabe okutonjala ku kino naye maybe nina omwana asobola okuseka omanyi ebintu okuguma ofuuka obuvunaanyizibwa mu kaseera ng'okaaba akaana omwana wo bwajja then atogamba nti ate bwe nnaanafuwe nnyo ate ono omwana n'ofuna foundation y'okutandika kati desire atandika butandisi kyova wamma waliwo eyaŋŋambye nti oyo ajja kumala aguma ataafuna ekitima nti bw'ofiirwa maama wo ng'obadde tulina mwana odivelopinga ekitima ekikoowu like okoowa noba nga tewakyali kintu kiyinza kuyugula nga ne bwolaba oli ng'afiiriddwa ng'olaba it is no more kati lwakwa challenge gye nalabye nti omanyi community ya TikTok eno erina obuzibu bumu TikTok community ennungi naye embi people are excited omanyi nti abantu tebamanyi ddi lwolina commentinga ki lwolina kwesonyiwa ki kati ekyo kizibu kya community naddala obedde abawoggana mu nfa ya maama tomanyi nakiyafudde gwolieyogatta opinion eno tugiwa olaba omwana ono abantu abaaseka nga maama we afudde yavuma babi waliwo omwana okwo era ku TikTok okwo yafiirwa maama we naye nga yali yavumako babi emabega abaana bavayo ne bamukuba olube nti mu process y'okuwa comment olumu twerabira okukirowoozaako nti if it happens to me nandiwulidde ntya nandifiirinze ntya kati the same happens ate baana batereka kakati ndoza wandi comment nze mu ngeri yonna nga wamazaawo naye ate osobola n'okuzaala so naye ndoza bambi she needs everybody's company bambi kirungi boyfriend yabaddewo mu mbeera yonna nga waali ekya boyfriend okubeerawo babadde bamumanyi taata tabadde ngyozi okusinziira ku byembadde ndaba vlog bwe bakola kyeka taata abadde tabeerawo taata yagambye nze sikumanyi
anti yabadde tabeerawo nga wetugambye nti tabeera bize maama yabadde ng'ewaka yasooka nalaba maama kati abadde ateekateeka naye taata yamala gamugwira ate akabadde taata yamulaba bino ebyaffe ebyabakulu n'abakulu naye nga teyamulaba bino ebiri official kukyala ati tannakyala era just bakolaka engagement anti katulaba obudde buno ate wadde ayagala amusuuya ate nakyo tuddewo ntukyogereko nti abadde bulijjo gwe tulaba ya proposinga nolaba kyenagamba ekintu ekyo Shadia abasajja bava ne baba engaging ne batabaako kye bakola nobeerawo ng'oli ku engagement bagikola leero nga 1 week 2 weeks walina obbaayo okukyala ebyo mbagamba abawala bwe kirina okuba kati naye kyozimbe tukugamba omusajja takuwa engagement n'akoma kweyo kubanga engagement eyamba musajja nti akutaddeko empeta noyina kuzunga nayo bakirabe okyegera bulungi naye waliwo connection wakati w'omusajja n'ewammwe kati byonna tatayinza batabaddewo naye tafunangako ssimu ya buvunanyizibwa emuyita nti muwalawo desire alina gwakola ki gwaleeta era nalaba ensonga mu njundi ya taata ti Edwin gende wa taata akole ki akutegeere kubanga nteekateekeddako wate n'ekyakati Edwin kati ono omwana akwetaaga nnyo ate bambite mu disappointing bannaye tu disappointing akaanako kato keetaaga omuntu kati ngeri gye kamwagala n'asigalirawo ddala natakakola bya kiyaaye Edwin berera wakaana bambi obaddewo mbubiisa weno bererawo ddala tovangawo kakwetaaga nnyo nosinga omuntu omulala yenna omayire situpeekale obuzibu eyina nabo buli bumu the good thing baade beeyagala n'obuzibu bwayo kati ebeerawo Edwin n'abaako kyayagala okuba n'agamba nti kale maama yaŋŋamba bw'ati maama oba ontegeera simanyi oba tekiyingirewo ekyakufiiringa ng'amuyamba ng'akola ki munnange ng'ola obaddewo ko n'okiraba n'olaba munne embeera gy'ayitamu you sympathize with her naye omwana bannaaye you sympathize with her naye lwakuba nawulira biwulira era abeera nnyo mu bafikisini bangi bwekyo oba omanya mwana oyo alaba bingi abeera nnyo mu bafikisini bangi kali echallenge yokka but era love esigala laavu and the good thing n'omuwala alina currency ate is a side business nibadde sigimanyi ebimuli ku decorating agirina badde ng'akola even before Edwin nga tannaba kujja ate nagyetegereza wano wano mu kofiira we nabirabidde ne ŋŋamba nze mbadde nga nkalaba bambi akaanaako kibi bambi naye bannanga obulamu buno Katonda yabutonda naye akaanaako kalina emikisa buli muvubuka ajja mu bulamu bwako aproposinga wolera n'omuvubuka omulala Edwin tobimanyi manze TikTok ndaba kitrendinze bwe buzibu naye kokoze ka lugambo era kabalugambo okawulidde okakoze kano ka lugambo omukko otandise okwonooneka lwelulisabe wange otandise okwonooneka ate nga wajja wali javaamu akalamu naye kootandisaako gonyonoona yalina omuvubuka era kwali ku TikTok ate omuvubuka yatinka nnyo mbino ebiseera olbyona omuvubuka owa university baali bamukubira akalulu JWG Musa Wasabalunywa Juma Wasabalunywa oyo mvubuka we yajire nyenyenyawo oyo mvubuka ne recent yakakola era ka challenge yabadde alina akagigi ke yakozaawo najja ku ssomero n'ayita omuwala ne bamuproposingira kyawe kati oyo mvubuka before erinnya ly'envudde mu mutwe yasooka okudeetinga kati ono Edwin amufuna atya anti iye ginyumya story engeri gye bafuna Edwin n'agamba akwati yatulaga nti yali asinga okwagala desire wo watulaga nti omusajja gwe wali osinga omwagala yali takuli basingana batya connection kati nga we naaba naawe nga njagala oli nga tense ndi muwala siri mukwani kati nga nyina okwewubako kuba ate gwoli nnyo nkwano nnyo gwoliguze gwe neegomba kati nga munanga abeera mugamba tugende ffenna basinkaneyo ku church biki mu video shoots nga amwesibako bagende nga bonna oli amulabewo era bambi omuvubuka mpaka we yagamba yakantu kano akaneesiba kalabika bulungi kali mu kala ziri nagamba why let me tell you the because nenga tekamugamba naye just kabeeranga nnyo gyali paka omukulu we yava gyali mukazi fe olaga bikolwa nosooka n'olagawo ebikolwa mpolampola webakuyikuba oyite okwetega neweetega mpaka bakutegulula kakati ebbanga lyomaze nange tokirabanga muti osobola okunneetega ne mbaako kye nkugamba tukola be look at me omusana gunkubyemu kati sikyalaba bulungi baana abasajja mwe mujja kudda mugambe Mukama Katonda
Kashadi yankusanga mu kanisa ng'olina ku maviivi ayi mu katotanda taata saba onfunira omusajja naye ng'omusajja ndi wano weemanyiize nnyo okutandika okundaba mu brocode nga sisita wo ojja kufuna emirembe nzuuno lwakola essaawa nagyerabidde ekisoboka ebintu bya bulamu so lwakubanga mutuuka time ne mutumanyira nga nafuuka ddeyire naye nze bompa ate nze kino obuzibu obwo ekyaleero kyokwerabira essaawa kibadde kisoboka olwokubanga ekiro kyaku gwe akati wali ewagundi nonya agenda tuwa space wali nesimula abantu genda ali ku gate askari nze kangenda kukola gate ya askari agenda kumali akalema nyimwe karugana akantu bakagadde shadi ya tosanka abantu bawo obudde shadi abantu bagalo bawo obudde obuzibu obudde buno bubibi abantu bagalo bawo obudde kalaba soko tuwe desire yawo ne byonnaawo are tugatta akalema baana bange munsonyiwe naswadde gye muli kubanga maama wammwe yanfuddeko sirina kyabbaga kuba bambuuziza taata maama nawona konzagenda Edwin Mama nze mbadde simulyangako obulamu Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. akati gwe wamaka gwengala lompe ndabayo bwe twali bapasa Wilson Bugembe Kenzo ne Namutolo bajja we bajjaawo Namutolo yasooka Namutolo teyawaaga yali mukanamwa yamubuuzaako bubuuza bw'ati okay like it was a simple hug at Goli broke uncle again nze Rema yayimuka najja namuwa kano kakabwe kati akachachi kali njagala ompe ya Kenzo naye Saimo olina gy'ovuza ekintu kino ng'okitwala n'esaagaddeyo tusobola kuvuga kiri kimu ne tutatwala kirala naye Kenzo kikole kiveewo lumu tubalansinge tandika n'okundabanga sister bannange munyambe mugambe Saimo atandika okundabanga sister nga wondaba tolina kalungi kundabako siina kyekyuka fly esigala mu kifo ojja wangala nnyo naye kwasi namanyiro wangala ne babro nze onkwana ne nkuteeka mu bro zone kana ng'otambuliddeawo akati ne Kenzo ajja awa Rema gundi Rema yawadde haga yadde musanyufu naye wano mu kutuula Rema yatadde mama wadde yagala asigale ng'atisse ekinnyo oze era onsanze sisitise ekinnyo kyange bw'oze nkitisse ne nkikulaga I'm happy to see you and I'm welcoming you and after akinsigala ndi nti abantu bagamba abantu abamu ekyawa omanyi ekintu ekyanse okujjaawo teri bantu baawukana nga tewali nsonga
Ontegedde bulungi. Kakati mwine ekifaananyi kimugezaako okupaintinga nti omuntu musobola obbaawo n'ensonga ebaawula ate nemala nemufuna ebagatta nga kuddiiru ki? Kisoboka. Ate let me tell you something, bana babiri obalaba. Rema nga yagambye ku Kenzo ajja. Otegeera? Naye ate Kenzo wagamba ku Rema ayinza obutajja. Rema wagamba ku Kenzo ajja. Ne Kenzo wagamba ku Rema. Ayinza obutajja 10 ku kinakyo naye nga ate asobolera okujjamu ka percent gya katono. Lwaki? Abasajja tebakyawa. Naturally abasajja tebakyawa. Bakyawa maama. Dawo okimanya abasajja tebakyawa. Naddala nga enjawukana yaabwe nga weri nti Kenzo si yakera ku machana akyawa Rema. Ni Kenzo yadduka ewaka. Anti mukudduka ewaka jasi yayina mwago malala. Kyekyo. Yayina mwago malala. Kyaliyo kavudde waggulu. Nga kawulinga nga kuuma. Nsi kuuma wabula ndabye ng'ekitonya ati nga saagala kinkoone. Mwabaga ekikupamira guba mukisa. Twala muli. Ekikoze bannaale. Limba va buvima byagayina birala byagala kulabayo ne vaayo. Kati nkomyewa. Tubadde kukinyonyi kupama. Tubadde ku Rema ne Kenzo nga nkunnyonnyola nti Kenzo asobola okuddayo. Gwe nnyinza n'omuntu atunda amagi ku makya gano. Aguza abaana baze kulambula BBS. Amagi malungi okukeera okulya. Malungi by the way. Malungi. Bagayiya sokolawo omusajja wuli bizinesi alina ebinya afuna ne kaamula alina ki. Bambi ateekamu obuyiiya. N'omwana we ku makya gamuwenga effumbe. Omwejje effumbe. Nalya kujja effumbe. Kati lwaki badde ganta abasajja tebakyawa. Engeri gye bayawukanamu Kenzo yali takyaye nti amwetamiddwa wabula Kenzo teyali serious. Era akyaya akola atya wodduka ewaka omukazi oba omukuzi. Bwali buto nga tanaba kumanya value ya Rema agimanya agenze. Kenzo agenda okumanya value ya Rema ate nga Rema akuze ki akitadde. Lwaki abasajja value y'abakazi bagira bamaze kufuluma? Bwe bate we mutwe mwatondebwa ndowooza. Obusiru abasajja omutunuulira n'akulema ng'alinganga eggolo tubanyonnyola waneeno nga mutulaga mubitegeera olumala nga gwe okolabira lumala ate nga mmaze okugenda nga kale yaŋŋamba. Kale omusajja akulema bannange. Kale yaŋŋamba kaate ekisobola okuzaayo Rema akatonotono nti Rema yayagala Kenzo. Yali amwagala. Andi bagamba ebiseera ebisinga omuntu gy'akoma okwagala omuntu ate bw'amutaamuta bubi. Kisoboka okuba nga omutadde mubi naye omuntu yenna gy'akoma okuba nga akuli kumpi ati. Anti yakugamba ekyo. Kati ekizibu ne kijja kitya? Ekizibu ne kijja kitya? Kati bwe tugenda ku koodiyo waba Rema yali ayagala Kenzo. Kati she moved on alina omusajja wo omuki omupya. Tayagala any interruption kuva mu relationship ki. Kati naye bano bagezaako okulaga olwa bulo beeweesaweesa aga. Ekinaavaamu nga famire neyita famire ki? Yaludde zaatandika dda. Olaba ne basajja bakulu bombi beesanga ne beewahaaga. Kitegeera kiŋŋamba ekyo. Walana. Kitegeeza. Walana. Musangana y'awantu n'akulaga kiryoke kozimbadde nga mwesanganga. Kati Rema awo Kenzo bakuyita kusanga ku Rema. Rema tunya Kenzo musooze. Ne Nyamutolo tali serious nnyo mu relationship eno. Obeera otya n'omusajja nga Kenzo ng'omuleka asigale nga wahaaga omukazi nga Rema. Yagimuwadde. Okwefunza mu kutegeera mutya. Teyakyagadde. Ate era tudde olaba kati kize kibeerawo. Tate situdde wakane nga kintu kino tukirekeraawo. Omuntu omuviirayo. Nze gyagamba Nyamutolo musajja muviireyo. Tayi wagisibye bubi leero. Nyamutolo musajja muviireyo. Kwata wano. Muviireyo mugambe ebyo byakwate okola ki? Muviireyo omusajja utamuviirayo. Ate we nkutereeza tokifaako nnyo just nkutereeza butereeza leeta. Kati noteredde ng'ofumiseyo fumiti. Anti gye ino bbe ate n'akuyingira n'ayingizayo kabakawa. Awasigaddeyo. Otidde okukwata ku lubuto. Gwe nze kyenga Nyamutolo aviireyo omusajja. Amuganda kebizibyo bijja kukula. Gwahaga ya Kenzo wajjira Kenzo lwakuba gwaganya okwahaga twandibadde tukoleramu abantu ne kavaayo bulungi. Nfaako nze gwolaba missing ofuna kuhaga bwezi. Nyinza okukuteeka mu mbeera. I know. Ikale oli mu myezi ng'emeka. Ganda wange. Tuveeyo. Omukwano gwewala guluma nnyo bannange. Simon siba bulungi. Kati oli wa mwezi ki? Siba bulungi kwa kati yako yagala kunnyingira buyingi. No, kale tuveeyo munnange.
My sister, what pains you also pains me. Ngago bibalatiramu. Naye abazajja e Kampala baali. Waabe Kampala balumyamu ku mitwe. Omanyiza kati kino nkigamba ekintu kimu. Mutima gwe gwantunda. Tewali kikyasinze kuluma abasajja b'e Kampala nga kubanga muri awo nga Shadia katulanga wabeerawo mu baana ba romantika awo obigudde bakulaba otandise akabino okafunye bakulaba. Bagenda okulaba nga omusajja gw'ofunye. Musama. Nga kati abadde nga atatulaba. Batandika okugamba. Naye ffe kiki tutalina. Bone bakkiriza bowangaliramu nno oyinza obutabafunamu feeling oba obamanyidde. Newalo n'ababa bakwetooloddaawo bakukwanye kwanza kwane walo ne yali akukwanawo ne tali tommuka agenda okuba batandise kubeera serious olina gw'okola ki? Gwenfunyewo ate. Kati tewali kikyasinze kutusanyusa. Tugenda era Shadia olunaku lwe bali kumenya omutima God forbid tusaba kireme kutuukirira. Bannange ensi egenda kusanyuka kubanga abali awo abagamba alyose. Kano kambabuulireko nze sinze natonda laavu. Ate nze ku laavu kwe siva era nja kugivaamu bulungi nnyo God forbid newe kiba kizze. Nja kugivaamu simaatire n'omutima gwange omumenyefu ngumendinge ngutereze bulungi ate gudde awalala. Naye kati bagambe ebinyweza laavu tuzaala ogenda zaala. Nedda bwakyo bannaye mwakikwata bubi. Teriyo laavu gye banyweza na kuzaala. Bameka bw'olabye nga bazadde ne batawangala mu bufumbo. Gigi nasooka gye nazaala gyendi siriyo. Kisegera kati gyengeza kukulaga nti okuzaala muba mmwe ababiri. Ate ekintu ky'okumbuuza nti ozaala ddi temuddamu kimbuuza kuba we nali nzaala asooka temwambuuza. Ekize bakubuuza nnyo nyize mu kiwundu kuba ndaba n'emitaafu gikwesimbi. Sikyagala kale kubanga nze ne programming n'omuntu wange mwali yalazeko n'abagamba mbu nno ŋŋanyi oba yaganye ffe tuli ku script yaffe era gye twakolera emikolo tabayita twali ku script yaffe n'emirala gijja kujja era tugana obbayita era tuli ku script yaffe tuzaale nga temumanyi. Ojja kufunamu obuzibu guno bw'otampita. Era njagala okutegeerezaawo. Nja kukuteeka ku Zoom. Nja kukuteeka ku Zoom olabire okwo. Mbafunako kantu. Atandika otukudda mbako kati. Kati era kati omukolo gwe ngenda okuttirako omuntu gugwo ne simala kubeerayo. Ogwa Diana ne sibeerayo, ogwa Flo ne sibeerayo. Afi wadde yanzibuka n'agenda kusanyuka naye ogugwe. Iba naye ali atya okugulu. Wamuwuliza. Akyawummudde. According ku basawo alina okwebaka omwezi mulamba. Katusaba at least kale gubeere omwezi adde ku mulimu omupya guvaako bwe batyo. Kati ba mwana kyamulwana kwene. Ate waba mujjayo namwe ebintu by'okwe. Accidents zibeerawo. Kyogamba kati singa ali waneno yandera sasa. Omwana oyo nga yakola nange emyaka ena nga tagwa kwa. Awo. Mwagala okweroza okweyogeza yuko. Omwana akola sheyo mukaga yani. Wako oyo. Teri amuliko mukazi wattu. Oyo ate namugamba ajje muwa akadagala. Bakayita kamufunza. Kafunza kyaka. Mulimu. Bizibu. Kamufunza ko kafunza bizibu. Ofunza mulimu. Era nawe simanyi wano oli sholi. Nze najja nakati. Wajja nakako. Nange natolina kyoli obaddeko. Sikola ako mwala na myezi 3 nga tolinako. Ne ekiwakola kinene kya kolola. Mulimu ogwagadde nsonga. Ate ngera nkola wendi. Chakaji wali okooyeyo kubanga. Nze nategeera akawogo. Nti wano wenfuna akawogo. Ntuula n'entereera. Ati so jange erinyo likuluma n'okwata ku luba naye ng'oyogedde. Naye ngeno njogera. Bannaye. Kati okusinziira engeri gye nasuzeemu olunaku olwaleero badde sirina mentu kukola. Naye kati ndi wano nseka nkola nti omuntu alemera ku mulimu nga yagutandika naye akumalako pulaana. Obuza n'abantu obayiyiza agamba tujja tuteekawo ko ku mulala. Kizibu wendi. Tovaawo. Wendi nnyo. Nja kuba ngenda namuleeba koro nsooke nzije nkole. Ate ngende muleeba nsooke. Mukazi oluto sikolako naye tawaanika. Ogira olindako. Maye kiri buyadde. Okudda ku mukazi w'abandi alina n'obujulizi. Natandika muwana wana. N'abakazi Mungu yatutonda tutambula n'obujulizi bwaffe. Kale nga tujja situebuuza balwava ku ki was it kaheni kagoti but tuveeyo. Tuveeyo. Bwe tumalirize guni bambi atandise otambula muko. Wizo. Naye wizo temukaka kugulu okwo mukuleka awummule. Waliwo kibayita blood clot bya naleero. Iyi blood clot egenda kwatireyo wansi. Jukira okugulu kuno baba kumenya ne tissues mwe bayita we bati. So wizo
awumule batera okugula okuterero ina kubanga okutanga andi naye kuno kugulina eggumba lyetaaga obudde wiza alina okwebakira nno ddala abasawo kye bamugambye simanyi abasawo b'ekinnansi nammwe muleeta ebyammwe anti naye ekyamazima kibwa ekiti kati nze ndoza even by this time ne kamera bagiggye mu ddwaliro balina ba update mwaliyo nga bamutumira kakati mino mmanya atuuseewa waawo nazzaako ki bamuleke awummule wiza bamuleke awummule then n'ekyokubiri ndoza by this same family mwamaze dde okuba nga mukola ki nga mutuula we sort these matters police report yagenze okuva bagenda ye kati gwe you've been talking or you talk with one of the camps now kati mbadde siri mu contact with kubanga balina bye bayita muzo omusajja osinga omuntu aba alina kyayita mu musoka omanyi kati faabamu tulina obuziddala nalanga nolowooza nti oba tagamba nti banjagala lugambo byonna bisoboka naye kati ekiseera ebisinga omuntu osooka n'omuleka n'ayita mu kyayitamu kasita oba ng'omanyi nti ali okke ekimala naye police report yafulumye police report yafuluma ne boogera ki ekyatuukawo biki byonna ngera nga bwe nakunnyonnyola ekigambye teta baayina obuzibu twasomye ku Friday nga twakola ku Friday 60 Friday nga tannafuluma Friday twagifulumiza yali efulumye yes kati police report ngega nti baafuna okusobagana nga wiza amugoba mu nnyumba n'abaana mukazi watu naddukira mu famire y'omwami yakye nalimbaga nti toswaza mwami wo ogenda mu famire ye bwe yagendayo baamugamba kimuwusha lwakaponi tebakola andi biki ng'alinda nga tewali kikolebwa mu kuddayo olina yiye ekyansi we waava emberenge eyo mpaka kutuuka wa Shaani ndozola nti famire oba tekuyambye naawe otuuka n'osoberwa waliwo famire ezimu mukwano katugenda kukola tutya bannaye obabanga ebizibu bireetebwa ku platform ku bantu bekikwatako n'otayamba nebitakolebwako akodingire era kyova olaba tebannamu babiva naku banoonya batandikire kati no bamukwate balina ebbanja lyanti balina ebbanja eddene nno eddene tebasobola tebalina bye batandikira naye ndowakwa kale ekisinga obukulu ate n'omulwadde yeetaaga omukazi amwetaaga kati ze ndowooza bamutuuze bamugambe and by the way nyina nzo kati siri musirikale naye we nalaba what happened nyina ekyanzijira mutone nga kati ono bagenda muggulako omusango bwe guti gwe nalowooza gwali munene but I thank God polisi gwe yamuggulako tegwali munene gwali mu si munene nga kugenda waliwo ebintu bibiri omusango gwakolebwa maaso ga kamera the police cannot just withdraw bamba mujja kusiiga ekifaananyi ekibi eri abaki akyatuzaamuko ku maanyi nti at the end of the day la complainant ali very important mu musango guno okuteeka okuwaayo obujulizi bwe n'okuwa bakitatya okukola report statement y'omulwadde kiba statement si report okasobezaamu kale naye kasitanze wende kucollectinga so kati statement y'omulwadde naye eriki important kati ate ojasanga nga omulwadde tali interested kukola ki ate kati kirungi nti n'omulwadde ayagala ki omuntu we because amwetaaga ebyo kati awo n'embeera bwe tulikola ki so it is a new week ladies and gentlemen week ebedde twaleka ensonga sajja za Chosen Becky n'abantu baalina akantu ke bataayagadde ku Chosen Becky akaliwa akokwani following abantu bonna na following abawe yeka ngasitudde omwana n'akiisinga omwana n'agamba simanya even we twatuuka ebyo biri okay babiraba ku ma TV basiba babiraba ku TV kati ate balina okimanyiira whereby nti taata waabwe wakomawo nampa ekikisi talina kukirabanga ekipya n'abaana mulina bibamanyiiza ng'omwana ajja n'omuwa kati ffe wakati tukayita kashuga nga kama give you sugar naye akamanyi nti kali nnomo manyi papa odduka nnyo slow kashuga ke kakola kati ukawa mwana okawa mwami bonna kati bakimanyi nti waka kali necessary kali nnomo kati utwale nti oliye mwana nze mwami kati teweewadde kya mwana nesusa okweyagaliza gwe lwaki teweewadde kya mwana era oliye muto buli nnomo buli omu ewaka alina ofuna akashuga ke oba dadi yakagabye oba mami yakagabye omu omwana yakagabye okamwana emama n'omwana ali awo yes tukatuwanko ku kamera are you sure towetegerezanga nali ne manager nakola interview ku lw'omukaaga lwakuba yayiika kadi ewa internet gunya nayogera ne manager oteagotereza ebyuma nayogera ne manager wa Chosen Becky nangamba omuwalo ne yavaayo alimba
ono ajanga sister ate yandikugambye agamba manager nti chosen omukazi oyo ensonga kisasobola kuva kujja mu kamera kati nti omusajja ayengeginga omukazi oyo okumala ebbanga nga mugamba ku muwongo omukazi yakola ki yadduka era omukazi bagamba mbu manager yabiŋŋamba internet interview yange yayise sime banagirikavalinga naye agamba nti nno ne Chosen Becky ogenda okwagala n'omusajja ng'omukazi yagenda dda anti nze okusinziira ku kyenagasigasa ng'omuwala ayogera ayinza okuba nga ekyatwala oli ono obadde yagedduka dda naye nga yadda wa Chosen kati mu kunsuulawo what do you expect ani kubanga bagamba nti omuvubuka yafunanga ebizibu mu maka najja n'abuulirako ne bana ab'omu kambo ti banawo omukazi antabuseeko mwogereeko naye mbu asaba advise ne boogeranga n'omukazi naye omukazi akoba ekintu kyalusoga bbe kati ate alabye ng'oli bimaze ositolinga n'akola enkyukira kubanga akimanyi yali takisuubira kubanga akimanyi nti bw'anajja mmalo n'atuga nti Becky yabbye mu kabba wange awo kasita omuntu oba n'erinnya we banoonya we bakubira nti you have something ekyokubiri abantu bagamba nti Becky mumutaddeko amaanyi mangi waki mulowooza nti nno yo obufumbo tebugenda bwangaala mumuwa obudde agezeseeko kyakola ki kyasobola bwe bigaana ng'okola ki ng'ogenda ewalala so that is it terugenda kudda kwe yale tudde kwetola twetola tudde wano n'abaana yabaterezeza n'atulaga nti he's a father of 6 kitegeeza eri ayinayo babiri n'aba Chosen naye bakati bambi omwana yakuwulidde atya nga taata asanyuka n'abaana beeno ng'eri takyakiika nina bwino gwene okunoonyerezaako nakigamba sakigambako nakigamba bwe mba seerabidde nakigamba babekako nozanga naakaja baŋŋambye alabika yanoba dda nga nkyali eri dda nze omwana oli yampereza message naŋŋamba kola booti manya ate bwenjogera bajja kumanya kyenjogerako naye nti bw'otunuulira naye wegendeze wookwata sikwata ku bbeere naye bino bikwata ku bbeere nga sikutte kunywa feelings zisinga wa bino ebintu baabigula dda ozaagaza ki zizo nekukwatawo tokwata buli wamu weeziri mwe mulina ebintu bye mutagatta mirimu kati gye twasigaza otutambuza bwe tubeera mu mirimu abantu tulina okubalaga nti tukulikyo tuli bututi kubanga kye tubagamba bwe tumaliriza emirimu okwata yiri nange nenkwata yiri ate olaba buno obufa obusanyukirwamu obeera n'obudaladala ruumu ku ruumu omukulu gy'asula naye onyonoonye onjigiriza olugambo abantu abaali bennenyumirizaamu n'amalako ne kino kyennyingidde munnange ate nno bizze bifaafa twasooka kulaba nga nze sisobola twasooka kulaba nga gundi azimba tazimba amala ozimba ebbanga ttono nnyo n'azimbulukuka anti kye tuliko kyendiko leka tugwe nawe ebintu ebimu mbikugamba olwawo obipiikinga oyagala mmale kwogera buli kimu omulimu gwo wagunnyingizaamu ne kati ngukusinga nafukirizafukiriza kimera nakirabanga aliwo eyantendeka kituufu nafukirizafukiriza omwana mulenzi oli mulungi nze nakiraba kati munnange byali byatandika dda kuba waliwo akaasimattuka baali balina akavidiyo ke bakwata omu namugamba bikka ebiseera ebyo nga yali azimbye kati ekiwundu ne kikakkanamu mpolampola ekiwundu okitegedde ndowooza ne kibulawo era ne kiddamu nera ne kizimbamu obuzibu buzze nnyo oluvannyuma lwa okubula come to think of it nane kye nawulira nti omuntu gwe bateeka awantu nga alina missions abira ki kale kamuyite ka plant tibamuplantinga nti balina ne gye basooka omuplantingako ew'omunene era ng'oyo olijja n'oŋŋamba naggamba nze mba ne bwino wange nga mwana yampadde bwino awo
bamuplantinga kati ne wano waali baplantinga omuplantinga ate gye yali asose nga bamaze mugwamu kakati olwo tuba tukuba livansi oba kati oguma n'obeera senior bachelor kyova olaba ennaku ebadde nnyingi kati nga obeera wallahi wootuka newejjusa nogaali n'ensobi gye nnakola neeyokya naye nga mu kugiyingira wali togiraba lyali ssanyu wali olaba roses everywhere n'amapeera ageesimbye omusajja okole era yakola omwana wa myaka 12 kyekyo no basibe ne bannyabo bannaye buli omu waali agumye munne buli omu agumye munne buli alina relationship girambuleko sementi bayinza okumubba ku site genda takula ku sementi gwakozesa okuzimba relationship yo ayinza okuba yaggwamu ddanga eri mukulukuta eyo wagikeberako sister yange nagikosa mukama kuba sigirinaako control oyinza n'okuggyako tayiro kati kuwateeka ku lubalaza wa relationship yo n'ossaako ttalazo nako okwerega ennyo mukama yasinga okumanya nze saagala kwesiba nnyo ku kintu saagala kunteekako pressure ekisobose alhamdulillah ekiganye aizulu ayinze nerege oteeka mu relationship amaanyi mangi nayo kasito ga mukama eno ngikukwasizza nga gweotuula wali ng'olatta ng'okolako ky'okoze kanate eyaffe si yakwerega nnyo nerega gweyo kiwerega tolina ku ground yaffe yadde yadi boarding boarding yokka tesoboka muganda wange ze zisinga okuwa emirembe ennaku zino abakazi twagadde nnyo seeti twagadde nnyo okukola kati tukyasobola beera omukazi yali ebweru ate munnange nkubuulireko enyuma omusajja yali ebweru lwaki nkugamba nti enyuma omusajja yali ebweru factors zino wammanga omukazi bw'afuna ku ssente n'asinga ku musajja tuli bazibu ba controllinga tutandika ofuga ekyokubiri natural abasajja be basinga abakyala obwenzi oba alina kyakimye yaddala agenze oba bamukasa ebibuuzo ne biyitirira obungi baaba omuntu yandidduse ku interview bw'atyo ebibuuzo kyeka bibadde bingi ate ajjukira ali mu nnaku uyo bamugobye musajja wattu muleke byayitamu bingi saagala kweriranya ogenda kutta buli kamwa kange ekimula kya BBS kikyo kiyingiddewo olina kedo kiki oli lubuto oliisa lubuto naye ng'olira mu kkubo gwe omusajja tutuuse ku ino sawa dakika 39 owaayi si byangu naye bagikutuuzemu podiyamu eyo giwulire kyekibuuzo kibaba mu owaayi omusajja adduse ku interview kyekituuseewo kaka ne babateekako naye terefayina yaleese obuyiiya kabuleeta wano abamukonjera eri atuuse n'emwokya musajja wa anti nze mulabye ng'avuddeyo awenyera bamukubyemu kaawo avuddeyo awenyera nze mulabyeko waba kino ekya niidi kigenda mumira kabuleeta adduse kuyita azze awenyera nemune egundi yo tewabimanyira bumanyizi tugirekereyo ekyamenga bweyagala tawenyedde ng'omulaba abadde munyiivu nze ntegedde n'amaziga tukalabye n'amaziga musajja watu ate ag'omusajja agatukira ovaayo akalulu we kaluuza omusajja baatandika ekibiina banne we bukyamaze okujja ekibiina ate n'abeefuulira muli babi nnyo kakati babamuwadde muli babi nnyo abadduse basebo ne bannyabo olunaku olwaleero bannange yoono amannyo gwe galuma bampadde gundi yayo empya kakola nno bambi nange nakakozesaako emunono mulungi nnyo naye lwaki temusiiba bulungi era njagala kukusiibula niyo olina microphone yange olinamu ku sente sente tugenda kwogera ambuuza olinamu ku sente oyagala kumpa olinamu ku sente sirina kati awo kyemisana oyinza onnyo awo amazzi
Kimbadde njagala okugamba. Amannyo amagakuluma gakuba oba galimu ebituli bw'ossaayo ekinyogoga oba ekyokya gasanyalala bw'osenya ebibuno bivaamu omusaayi oba gayiza ludda lumu oba obunyakamwa. Senyesa Muna Herbal Mouthwash eddagala ettuufu okujjanjaba endwadde z'amannyo eza buli kika. Tugamba nti nno weegendereze bakafiidizi egamba weegendeze banyi tebakuguza ki ekicyupuli. Tugamba nti no kakasa nti no bakuguza Muna Herbal Mouthwash. Muna yakakasibwa naffe ba National Drug Authority era ali mu pharmacies ne drug shops zonna mu ggwanga. Oyo ye Muna Herbal Mouthwash. Nzama okubanga ate nkutegeezaako basajja bange aba Azul Tours and Travel bannange bw'obanga oli eyo ng'oyagala kugenda naye nga tonnafuna visa oyagala kubuulira ku ngeri yose okubanga ofunamu visa bannaffe aba Azul we bali okubeera nga ate bakuyambako bakutegeeza nibasobola okuyambako okufuna appointment singa obanga oyina already invitation nga weeri tusobola okuba nga tukuyambako kufuna passport n'ebintu ebirala byonna ebiri related kola paperwork ogenda ku interview naye tutafuna paperwork ogenda kutwalayo Azul bajja kubanga kuyambako n'ebintu ebirala bingi nnyo kuba ku namba eyo y'essimu okusobola okubanga ate ebisingawo ate obitegera mu ngeri efaanaganirako ddala bwetyo. Truth Media Academy eryo ssomero libangula baana nno munnange njala kubanga kutegeeza nti gweyagala okusoma bino ebintu by'amawulire bye tukola okweditinga kukwata kamera kutako graphics animation n'ebifaanaganako bwe bityo abanaffe aba Truth Media Academy tujja kubanga tukuyambirako ddala. Omwana tumusomeseza myezi 3 n'emyezi 6 ng'amaze okubanguka ate tugamba nti nno omwana ffe gwe tusomesa tanoonya mulimu naye aba agenda kwetandikirawo omulimu. So gende ku Truth Media Academy tugenda kubayo n'omupiira gwa kyani leero tugenda kutema tubaweereza abantu tugenda tetekanya tubabenge gye tubaweereza tugenda bayo ne live yaffe akawungeezi entirely Africa Cup of Nations tugenda bawo n'abantu abamanyi ebyemizannyo tubyogereko then noba update egenda okubanga eva ate enambole then tulina Son of Mirundi kamukubire wano ndaba oba akantu ka Son of Mirundi abantu twagala olensi babeere nga bamanyi olunaku nti kino gye kiri kino tekikola ki tekiriyo kamalaba wano Mirundi Junior na Son of Mirundi lulina mulina n'atubuulira byatubuulira so Son of Mirundi tumulina olunaku olwaleero tugenda batukola naye so ndowooza za upload eno Son of Mirundi nadde njagala tulina shempi egenda otandika awo egenda bayo abasajja ndowooza tujja giteekayo ndowooza ku Lwokusatu awo ndowooza tuyinza gishootinga olunaku olwaleero benkya one of the 2 days ja bamba wa update yayo but for now ndowooza kyekyo mubeere bulungi mweraba. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna